gana ne bannamawulire wano ku radio Simba. Pita kibazo mu studios egikwanjulira osuzeeyo otya ampuliriza. Eyakoze ng'otuuse ku mulimu olwaleero weebale kikulu kubanga akakuba ene Kampala kakedde kufuuyiriramu. Nali ne musajja mukulu nga ndaalika enjawulo y'enkuba ey'entono eriyo olufuuyirize kati bino Charles tabiwuliranga eriyo olufuuyirize eriyo olwandaggirize eriyo olunywankoko olutonyerera olunywankoko olumanyi. That's descriptive. Naye nga mpuliriza lukedde ne lutuwaamu wonna we luli era abasobodde okukola mpise ku baabutale ninaawo ku Northern Bypass awo wempise nga ndaba abafene baakedde ne bananga batunda fene ku Northern Bypass mutunda ayengedde so mukuba embooko. Kanaabi amanyiwo olumu abeera client waabwe ate bawuliriza abo Kanaabi era ninaawe nayimirirawo nti otulabira Kanaabi wene ewaffe naye se baatuyitako anti boda nakyamawo nenyimirira kati gwe nali ngenda okugulako ffene nanga ediako ono yasinga okuwoma ekyamukola obubi gwe yampa okulyako ng'alabika yabadde wa mbooko yoga nti tekikoze naye ne tubeera bantu ne magamba sijja kugula naye nenfunayo entono ze mbalekerayo ate be bamunoga nabo bamusuubula busuubuzi tebalina miti gyabwe. Ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire nina Haruna Kanaabi nina ne Charles Rwomushana. Charles atutuuseko wano ng'enkuba emukubye bw'oba wali olabye enkoko enkuba gyekubye ne footooka ekyoya kyonna ne kiggwako oli akuwasa eggwanga ng'ogiyita seggwanga enkuba enkuba eyo egikuba yonna neggwawo bweti ekyo kiraga commitment naye gyayina radio Simba ne program ya Gasi kuba sebo mukulu kibazo ongeri gyako nnyonnyolamu obanga ebyo byonna obigumidde n'otoba n'ojojobala yosobola okutuuka mu budde kyajalaga siina mulo oba siina amafuta ye mumanyi ekyo ekisembyeyo kiyinza okuba ekituufu ekisembyeyo kiyinza okuba ekituufu nje emmotoka agiyina naye abamuwa amafuta ndooza bamwerabidde ku luno naye n'okubuzabuzaabuza omuyitako atambula ebigere n'ogamba miskini tuli naye temuli naye kyalisibuuza abantu abatuwuliriza abaagalwa ate okusinga nnyo ab'emyoyo emirungi Katonda w'amaanyi Katonda wa kisa musiima nnyo mulamu gye yanzijja wala ne kati kyali mulamu atankuuma ali ku nsi tewali ansobola nga alina omubiri ali munzi ankuuma w'amaanyi nnyo. Ebyo bigamba Mbabazi yakugoba n'akutu Lwenshama naye kuba Lwenshama n'ojja wano Kampala it's a PhD Kanaabibuuza abantu abatuwuliriza yonna gye muli tubalamusizzaako nnyo n'okubeebaza kubeera nga mukyatuwuliriza ne betusanga ne mutuwabula nayo nsonga nkulu nnyo n'abatumira Rwomushana obubaka mbutuusa obumu nekalamu yino kyagiyina bipeni kati gyenkozesa olaba nti abantu kati kyova olaba nti nze bansanyusizza kibaza abadde akunnyonnyola nze ate nsanyuse busanyusi nti woogumira obuuka amazzi otobe naye osobola okujja okubeerawo ku programu nsonga nkulu nnyo naye era mukulu kibazo tetulema kwebaza radio Simba mu myaka gina 25 nga ekyatuwadde omukisa okwogera ensonga eziruma abantu n'ezikwata ku ggwanga ezitali zimu nti kibazo ndi musanyufu nti mu myaka gye tubadde wano ku Gasimbagane waddewo ensonga ng'ezijja ne tuziwakanya ne bajalaga nti abo tebaagala gavumenti naye ate ogenda okulaba nga zikomyewo ng'ate tuzzeeyo we twava
oba nti Katonda aba akuwadde okulengera ewala. Naye temwogera nga ku injiniya. Ekyo nakyo okimwebaliza. Mukulu Kibazo ndowooza era ngenderewo mu bibadde mu mawulire. Ndangambye mwangaalirira agenze Dokolo kuziika mukyala Cecilia Imat Atimogwala erya Babula lyabadde pya nze nali mmanyi nga Cecilia Ogwala. Cecilia oyo Ogwala oyo bwe twabeereranga ku Kanani nga muntu mulungi nga Secretary General wa PPC Presidential Police Commission yafuuka ddi omubi ebyo byalulala naye Cecilia nga bwajja wansi ku Kanani Kyeyune Ssenyonja ali ludda wa munywanyi wange manyi Kyeyune nasooka musanga ku Kanani ng'ali Makerere naye nga yina akasatu kanankane. You know he was my minister. Namubwa minister. Wamusanga waffe ku office. Ku office namusanga luvannyuma naye twasooka kusinkana wali ku headquarter ku Kanani nga bwemutula ne Henry Mayega ambassador kati nga balinda ne baga temusasula ajja Tumwalyanga in advance. Kati ku Kanani kati ku Kanani nga batuwa kaawa batuwa chai nga Mayega yekka gwe bakkiriza okunywa bia neki kati era nze nali siri munywi naye nga Cecilia bw'ayitawo ng'abuuza this young UPC nga naye nze siri wa UPC n'akamu naye nga mbeerawo olw'emboozi ya Kanani abuze nga muntu wa feesi nnyingi wekimufunira waafaanana ate wanywa kofi namunywa ku UPC ku Kanani ku UPC era nawe ng'ovudde wala Cecilia nga bw'ajja ku Kanani ng'aga nti this young UPC ng'asasula bbiiru ng'ayita Mayega ku bbali abuuze ng'ateekako kavieti tebasukkawo wano naye Kanani was the mother of political hope omulundi ogwo nga bwe mujja ne mutuulawo ovaawo oli very hopeful but is coming back. There is going to be change. There is going to be change. Ngere emboozi gy'ojjawo wiiki eyo ogenda oli musuubivu nti change mu wiiki nga 3 ejja wagendanga okudda nga bwe byali naye nga waliwo story empya mujahide yokusima amatooke mu nguudo. Kanaabi amawulire kati bagenze kuziika Cecilia Atimogwala gubeera gabadde mawulire mu wiiki bamwogeddeko ebiwera. Omubaka wa Dokolo oyo yatandikira lira najja naye gwe oyo abantu bajjukirako byakaawa naye Cecilia nze ndowooza ensonga enkulu gye tulina omutunuulirako yali empagi ya opposition oba okuyimirizaawo dissent ndowooza mu Uganda bwe twandigambye. Cecilia omugenzi Dr. Rwanyarare waliwo Adonia Tiberondwa biki era ffe mu biseera ebyo Badru Wegulo bwe baayitanga press conference nga totuula otandikirawo nga ne Cecilia press conference ya statement ebeera ne points nga 12 nga buli paragraph eri numbered era nga ffenna ab'amawulire twagala nnyo okugenda okuwulira Cecilia kyagamba mu kiseera we kyabeerera nga DP eri saidi eri nga n'owa UPC okumwogerako nga kyakiva ennyo naye Cecilia n'ayimirirawo ng'ayina eddoboozi ly'eddene eddala bulungi ng'ensonga azireeta. Oba bw'akola alliance bw'awagira Ssemwogerere mu kalulu bakwano ba Kibazo Mzee Dandestali nono mulala ani ali awandika mu vision mugenzi nagenda John nagenda bakuba akalango bano bagenda kuzza skalo za Luwero akalango nkyakajjukira bulungi kaapyalinga mu New Vision ekisooka baatandika na story yali crafted by John nagenda twali nawe lwe twasembayo nga Gasimbagane okulya ekyeggulo ne John tewaliko
John nagenda ye ya craftinga story eyo mu story je ya craftinga ngega nti Obote akomyewo atuuse ekisuumu kulwase serio gwalo okuogera semwogerere nti semwogerere agenda komyawo Obote kati it was still raw, it was very raw nga wana abantu emotions zikyali raw kati nga bakitunda naddala mu bitundu bya Buganda okulaga abantu nti se bano but why kulwacha abantu omumbalimba bwe mutyo obulimba wo baddewo byafuzi byammwe ebyenaremu mwe mubadde mu birimba olubeerera ku celebrations wabadde yayimirire naye mwe mubadde mu birimba lubeerera era omulundi ogwo twabalwanira but of course mukolo kibazo tugende mangu mawo kana biyongera ku ddoboozi batugambye abali online nti eddoboozi lyo ttono nnyo of course in addition to that bakola ekyali ekitali kya buntu bulamu ne bagenda bakuba obuwanga bw'eruwere ebifaananyi nabyo ne babiteeka mu kirango okulaga ne by then kyaza akugamba mbu kive nnyo yali member at the anchor 96 no I was not 96 you were just mukolo defeated kibazo ndowooza tujja kumunoonyako mpolampola oyo tomufaako oba tuli byogera bwe otusoose okufa gwe Rumshana. Musumba sobi. Zemba soke. Oliwo tuso. Kali. Mukulu kibazo wiki etandise oba ebadde gwako Ministry of Education ne ekitongole ekikola ku byebigezo ne kifulumya ebigezo by'abaana abaatuula ekyomusanvu baga nti okukola tekubadde kubi naye nga ku mulundi guno balese abaana 8,880 n'okusoba nga bagenze mu muteeko gwe muyita ungraded nti toyina woobassa ate nga ne gavumenti yateekawo dda poliisi egamba nti abantu bwe batyo tebasobola kweyongerayo newankubadde nga yaleeta enkola ega nti bonna batambule ku mulundi guno era abaana abasoba mu 1,000 nga nabo bonna tebaakomawo okukola bibuuzo era ne minisita we education naye naga nti essaawa etuuse tuddemu tulowooze ku nsonga y'okutwala obutwaza omwana kyeyayise automatic promotion agende waggulu okusooka n'ofuna disaster y'abaana 8,800 tugituuse okumanya nti tekikola kiri tugikyuse tulabe nga bagirowoozaako mukulu kibazo era tubadde tukyali awo wiiki eno ne his excellence naye nayogerako eri eggwanga ku nsonga y'emyaka egiweza 38 olugendo lwa NRA bukyanga ewamba buyinza n'atusomera GDP wawe tutuuse ssebo byonna naye nzikiza kano tekabadde mawuli naye kange nagenze president nga mutunuulira ng'ayogera neneetwala waliyo ekitundu bakiyita Kyawente simanyi oba wali otuuseeyo kiri luddawo ekyo Kyawente kiri ng'oyisa akokolo oba mu Kwaniya oba Apache district eyo waggulu obanga agenda kuleka Kwaniya nentuula eyo nenga ndisokoleke kati nze bwe mba ndi eno nga his excellence ayogera bwe namaze nenvayo nengenda erwenshama ewaba Rwamshana nganga nti eriyo no siringa ya Rwamshana yafuna PhD najje Kampala eri agenda okumpeereza semutundu okuva erwenshama nkyanoonya baasi zizireeta oyina okusemoloka minimum kati minimum zino kwamoloka nga ngezaako connectinga naye eno yatulaze nti ebintu byeyongedde amakolero gatambula era ssebo n'atusuubiza n'abo abawozawoza simanyi bajja kutuma ensimbi bakole batya oba baagala bajje oba tebaagala bakole ki balekeyo wiiki eno omukulu kibazo era mubaddemu ensonga nkulu nti bannayuganda ababanja gavumenti batuuse mu triliyoni 10.5 essente ze babanja ezisasulwa kati tugeze nga wano nti radio Simba yawa services gavumenti ya Uganda kati omumanyi mbadde era njagala kutereeza mangu nnyo naye ekirungi otuuse tulina categories bbiri ez'abantu ababanja gavumenti eriyo ba service provider nga Kanaabi bakuwa ebirango
n'obiteeka mu lupapula lwo ne batakusasula nebayo yakola enguudo n'abalala n'eriyo n'ababanja gavumenti voluntarily. Kanaabi yakutunda ekibanja kye naga nti naye sente zino nzitaddewa naga kanjirangula mu emigabo treasury bill oba bonds oyo naye abanja kati obeera mwangu no categorizing noga nti ababanja gavumenti mu services oba ababanja gavumenti mu voluntary kuwola. Tajjana yatugende agonna amabanja gwe bogagatta. Tuli mu trillion 10 mu bukadde oba billion 5 gavumenti zebanjibwa abantu. Bw'owulira nti obwavu abantu bali bubimanya nti ssente zaabwe gavumenti ezikola ki. Naye mu ripooti ya Auditor General yagambye nti ba accounting officers ku districts ezitali zimu nawalala bamanyi okuleeta ebintu ebitaali mu budget. Byonna ne babiteekamu kati okkakananga gavumenti nayo bagitissa amabanja oluusi ge yali teyeetegekedde. Wiiki yemusebera tugenza okumalako nga of course Kanaabi ekyo nkisangamu obuzibu bumu bwokka nti gavumenti mu nkola gye yateekawo omukulu Keith Muhakanizi nga tannava mu Ministry ya Finance eventually nakufa ebimu ku changes ze yali akoze zensanga nga ziri odd. Keith Muhakanizi nga nti government you cannot commit government for money government does not have. Tosobola kugamba Kanaabi kugenda kuzimba kizimbe ku ssomero nga tebannakuwa ssente ezo mu vooti yo. Kati bwe bamala ozzikuwa osobola okukomitinga Kanaabi ye bagita purchasing order government gyeyisa LPO okugiyisa ssente zirina okubaako era zibeera committed. Kati bano bo bakola batya okukomitinga nga ssente teziriiko? I find that interesting. Ojja kukyebuuza naye Auditor General agamba nti badivertinga funds ne bamala ne baleetawo n'ebintu ese ne batandika okuba ebintu ebiri unbudgeted for activities ne baziteekamu oluvannyuma ate ne bazireeta eno mu ndooza kyogamba nti tebannabakuwa lukusa gwe n'ogenda mu maaso n'okola ki n'okomitinga mugandi ati kibaza atubanja twalina omuwa ebirango bya Sesiria ng'afudde mangu awo tetwalina kyakukola naye nga bw'omanyi bannayuganda temuggwayo. Naye ssebo wiiki egenza okuggwako nga batugambye nti gavumenti ya Uganda yamaze okusayininga endagaano wakati wa kampani bagiyita Alf MBM ekulirwa Sheikh Mohammed bin Maktoum bin Juma Al Maktoum nga bagenda kukwatagana ne Unoko bazimbe oil refinery. Yogera ne sente zaayo mu Uganda ya sente meka sente sizirina wano naye nga bali bagenda kuteeka yabadde ya milioni za dola 4 n'omusobyo nengamba oba minisita yayogedde sente enkyamu oba yabadde agamba bilioni za dola 4 kuba bw'oba ayogera milioni za dola 4 teweetaaga genda wa Sheikh Alma owaye abo baveeko omukulu yagambye tetuboogerako yatugambye tetuboogerako bantu be. Kanaabi nze mbadde nga nti bw'abanga minisita figa gye yawaddeyo eyo twabadde twetaaga okugenda ewa Seka Al Maktoum, twabadde tusobola okukonkona ewa Sudiru, twabadde tusobola okukonkona ew'abagagga bakuno ezo baziyina ayinza okuba nga slip of the tongue naye nga naawe olaba oil refinery bagikolera milioni 4 za dola oba oliawo minisita naye yagaye nti Maktoum bin Juma Tanga did more than sleeping really. the Tanga fail. naye sewera minisita yagambye nti ensonga zaffe ne Kenya kooti ye Machakos naye yaganye okugira ali online tuwagala kubeetondera twabadde ne challenges naye ndowooza our technical team ekoze buli ekisoboka era kwetuli kakati kwetuli mukwano gwange ali mu West Huntington e Norway agambye awuliriza kati mu West ne banno bagambe nti radio yazzeeko
Sebo era minisita nankabirwa n'agamba nti oluvannyuma lwa kkooti y'e Machakos okugaana okusalawo nti petitioni bannakenya gye baateekawo eyimirire, agamba kati tetulina kirala kyonna, agenda e Tanzania era mu bbanga ttono nnyo ajja kuba ng'asisinkana Samia Suluhu owa Tanzania bateese ku nsonga z'okulaba nti amafuta ga Uganda gasobola okuyita eyo, ng'era enteekateeka eri esobola okugenda mu maaso eya UNOCO okuba nti yeeyokka ereeta amafuta mu Uganda eryoke egaganye. Minisita yagambye tukola tutya kati? Yagenda Dar es Salaam asisinkane pulezidenti waayo boogeraganye ku kyokulaba nga amafuta gaffe gasobola okuyitawa sayidi eyo. Omanyi oli yambuuza ku radio wano nanga nti omanyi lwaki Abamerika n'Abangereza kati n'Abajamani bagasseeko ebikompola bakuba abahuthi wali nga konza nti mukutu kutwala bintu nanga nti okimanyi nti eriyo omukutu ogusobola okuyita ku Cape of Good Hope ne gwetolooza ebintu ne bituuka ne gwetoloola era ffe abaasoma ebyafaayo biri abantu abamu batubuuza lwaki ebyo ebyafaayo ebyaba Vasco da Gama baali banoonya sea route to India kugenda kuzuula zaabu wali nga wali okutambulawo wala ate wabamenya okuleeta ebintu naye ne bazuula eneyita ku South Africa naga nti ensonga lwaki tebayita eyo ensi neekuba ebikompola neerwana okufiirawo eyite wali ku Red Sea yensonga lwaki Uganda teisa bintu Dar es Salaam nebiyise Mombasa. Nti kati minisita bwakugamba nti nze nja kubiyisa Dar es Salaam yenkanankana n'Abamerika okugamba Abahuthi nti nti musigaze ebintu bya muffe tujja kuyita ku Cape of Good Hope. Anti ono Rwamusana agambye Tanga yakoze siripu oba siripu ebyo ebigambo Kanaabi byatule bulungi sleep ne sleep emu ewangaala okwo kwebaka sleep kwe tutu kati Kanaabi bigase byombi kati minisita yakoze ekirwa yagudde neyebaka olulimi lwe naye sebo minisita no gwoyogerako mukwano gwange weekend weggwere obadde oyogera ku ne mukyala nankabira okuva lwe yava mu fisheries omanyi bwe yabeeranga mu fisheries na bw'ayita wano mukwano gwange ddala ng'oya ku kyennyanja okitegedde nga wiiki weggwereddeko obadde oyogera ku by'emikutu nga China bamaze okusinkana ne Iran amuga nti abasajja bo bagambeko tusobole okubeera nga ebyobusuubuzi bisigala bikola ki bitambula ndowooza naffe tulina okuddayo nga Uganda ekyo kyoyogerako. Wiiki munange baddemu n'ebirala Besigye yazzeeyo mu kkooti sebo kuliko ne Sam Lubega Mukaaku mukulu Sam Lubega Mukaaku naye kkooti Kanaabi Aisha complaininga nti eddoboozi lyo likyali wansi nnyo alabye anti kibaza nkimye mangu engubedde okwehura kwogerera mukutu badde sinaba kunywa kaawa awera tuyambe baleete kaawa kati sebo mukulu kibazo ne waddewo entebe awo nti mukulu Nabbanja Prime Minister yabaddeyo nga Botanical Gardens agikwasa ekitongole ekirala ate essaawa yemu ne batugamba nti wabaddeyo ne bbomu era poliisi nezingako ekifo mu Botanical Gardens omwo nga Nabbanja amaze okuvaayo n'ekisembayo sebo waddewo amawulire agadde gatambula zagadde ku TV ng'omukulu omu agamba nti abantu mu Uganda abafa enjala idiyo tikyannemye mu Luganda kiba ki kubadde oyogera enkuba eri ekola ki efuuyirira zimanyi lunywa nkoko ne waliwo stupid omusiru waliwo omujega kati byage nti abo buli gwolanga afudde enjala mu Uganda yakozesezza luzungu idiot naye ndowooza oba musiru waddanga waddanga abeera mutamiivu ani abeera musiru dinga amaze okufa oba nga agenda kufa ye yagambye nti oyo ku mbeera gye tuyina ettaka eririwo nekiki otandika otya okufa enjala gwoba musiru nnyo 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 he was born in exile
ofe enjala. Kansuubire nti si omu ku batwala. Ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire wano. Naye mpozi n'amawulire amalungi mukulu kibazo aba Minisita ya Health batugambye nti vaccination ya malaria egenda kutandika mu October. Walokenda byonna bakafulumya mu mawulire go wali mu Cameroon. Nti mukulu Museveni agamba Uganda egenda kubeera superpower. Gasimbagane ne bannamawulire. Ebyo ebigambo mubikyuse mu Luganda. Kyogere mu Lukiga tujja kukitegeera. Amaanyi naye gali agali super ogamba. Super akajeje ng'amaanyi esinga ku America. Kyogere mu Lukiga. Abantu baffe bakitegeere bulungi. Alantaka kugambye nti idiot mugwengere. Ekyo nkiwulidde gusooka. Kati tukitwale bwe tutyo ije ekiri mugwengere. Kati gwe ne ku busiru obo oli wansi wa busiru. Eriyo lubaliita era naye akaayanye. Bannange ndoza ba technical mujje munyambe ku microphone ya Kanaabi kubanga simanyi oba Kanaabi ddoboozi lye eriganye oba microphone. N'olwekyo kati tukitwale nti Minisita yagambye abafa enjala. Bagwengere benye lubaliita ndoza tutereddemu. Ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire. There is progress. N'aba DP. No, there is progress which is good news. Kuzo nakwade bad news zokka. Ebusoga oli envunza zaali 10 mu kigere kimu. Kata ate ne zigenda bugisu sector ne ziwera envunza 3 mu kigere kimu. That's a qualitative improvement. Kati oli bamuyise idiot kati gulu baba balina kuyita ki. Ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire ne atuwadde ekigondi ekiro mugwengere ngerwo mushana oba oli akomole ekigere ne kyaccommodating envunza 10. That shows you the level of poverty eggwanga lyerina. It's collapse. By the way, even omuntu nafa ng'envunza zezimuse. And then you have a bishop najana muzika. Tubeere fair. Bwavu oba abantu abalina okubaako bye bakola. Food security mulimo gwa government. No, yes. Okubeera nga balina nze ekibazo nali nga ewajjajjange. Si wala nnyo. Nindalabangako bano bebakyanga abaami b'ekitundu. Ng'ajja n'alambula ennimiro. Obuvunaanyizibwa obwo ng'abutwala. Babayita ba parish chief. Aha. Ng'atunuulira wano. N'abatongole. Gwe walabako ke bayita akatandaalo. Kwe baanika ebintu. Nga mubyozezza twakazimba nga kabalambuzi era mbadde nsubira ekyo kyekiri omusana yakugamba nga bafumba n'amazzi g'omutongole ajalabe nti ng'ag'omutongole bagamufumbira ne bagabikaka yali bulijjo nga nywa siriiwo kata amazzi g'abalambuzi gaabo ekyo kyabanga kirungi nti oli omutongole obuvunaanyizibwa bwe yali ng'abutuukiriza mwe ne mwekweka. Era singa mwasangibwanga nga mulimba mwalinga mutwalibwa ku ggombolola. Si bwe kiri. Naye ennaku zino ssebo batongole bameka kibaza abantu eyo structure yafa. Ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire Haruna Kanaabi ne Charles Romshana. Ne DPM kono yafiiriddwa mukulu Ronald Muguluma. Senior council. Abadde awuzanya emisango gya mmada ate nga musajja abadde mukugu ddala mu nsonga z'ebyobamateeka nga yali yayiga n'abalamuzi aga nti omulamuzi bw'omulaba nga akyankalanye awo obikawo gw'obikawo n'osobola okuddayo n'otegeka omusango gw'ebipya ne mukomawo enkeera ng'obusungu bwe bukoze eki bukkakkanye naye nga yali musajja wa dipi ddala nnyo 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 nnyo. Katonda yamututte obudde bwe bwebwo. Omanyi kyaza abadde ayogera mu 96 mu campaign twagenda erira ne Dr. Paulo Kawanga Semwogerere omugenzi bwe tutuuka erira abantu erira ne bakuba enduulu nga balina akayimba ke bayimbira Dr. Semwogerere oba Luziga ali ludda wa Luzige
Luzige nga yamanyi okuluyimba mu lulango ku group yonna ngera tutunulira Luzige bwe tuti nayimba abeera ngo ne bawa Luzige erinnya nga mutabani waabwe ne bamugamba yesimbewo neerango Cecilia nga yalina okuinterpretingira Dr. Semwogerere bye yayogeranga erira nga Cecilia Ogwal ayogeranga mu Luganda mu Luzungu Semwogerere nga ayogera mu Luzungu nga Cecilia Ogwal yabiddamu mu lulango naye tulina we twatuuka ng'enduulu evuga ku Cecilia tetumanyi oba Cecilia Semwogerere byayogera kubanga ono yayogeranga mu Luzungu n'ayogera ebigambo oba bina oli n'ayogera sentensi nga 3 ne tutandika okugamba nowaayi omukyala tatuwambira wano n'alyawo kampeyini yaffe Gasimbagane omu bamusaba vunule mu kooti alirira kati naye bwe yavunula muvunaanibwa omusango gw'okweyagalira mu ddembe lyammwe ery'obwebange we bamugobera naye sebo twatuuka bwe twaddayo akawungeezi ne tutuula mu meeting ng'abavubuka ne tugamba naye ne Sam Lubega oyo ne tugamba naye mumanyi gundi yaba avuunula kati Luzige tasobola kuvunula nga Luzige yakraminga bikraminga ebyoluyimba yali tamanyi lulango yali yakraminga luyimba era ne tusigalayo nga Cecilia yayina okuvuunula naye ng'obweraliikirivu nti Cecilia yayogeranga bingi nga bw'amala okubyogera n'abamanyi Oluzungu kuba ekimu ku byotodautinga abantu b'omu mambuka ga Uganda bayina a fair adaptability ku Luzungu n'erira yali largely an Anglican community kati ng'Oluzungu balutegeera ng'era enduulu bagikuba nga Semwogerere ayogedde n'ate Cecilia bwe yamalanga okwogera ng'enduulu enoga nnyo kati naye byayogera byebimu ne Dr. Semwogerere byayogera taaka yabadde avuunula sipiiki ya minisita ab'omuwino bandika byamazigo oba walala nti minisita kati minisita the one who die of hunger is an idiot Alan Taaka yanze agambye nti muli bigwengere byennyini Simba pira kibazo mu studios ogikwanjulira kawa bamulese kati nsubire eddoboozi lya Kanaabi ligenda kubeera ddungi okukira waliwe libadde ate Raida Yakubu basajja baka omumanyi Kanaabi Yakubu agambye nti idiot could actually be enkodomali in Luganda enkodomali kigambo kya Luganda naye enkodomali kitange yavumanga enkodomali naye ng'emmalayo gye bakimalayo nzibu yavumanga labeeze enkodomali kakati minisita buli omu yamulabye mu ndaba abafa enjala nkodomali bigwengere onagambye eno yonja gisoma onaga nti this thing of Nvunza in our Busoga where are the leaders including the Chavazinga to sensitize our population in Busoga. It's shameful to us as Basoga ono Lubanga al-Bashir Lubanga aganti twandibadde twekolamu omulimu society bekola absence nze wenakulira family webanga teyina mmere nga abantu bakuwa mmere they would give you food so omuntu afatya mpozi ng'ekyalo kyonna temuli mmere the population should be able to bring you food mwina churches mwina emizigiti naye bw'olaba nga omuntu okufa ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire abantu bagenze ne baleetawo enzivuunula naye gwoli musomesa wa communication tampuliziganya babakulembeze nze ndowooza baswaga bano batwale omusomo bali baminisita bali bagenda kubayigiriza nnaamu etiquette bali babasomesa etiquette baminisita baffe nze ndowooza oba abakulembeze bandibadde nga beegendereza nnyo naddala omanye Uganda amawulire galeesa obuzibu nti bwoli bwagira bwani ne bamutuzinamu kamera n'atandika okubwatuka
tandalizing ng'abwatuka. Kati ebiseera ebisinga ng'oli mukulembeze weegendereza nnyo ebigambo by'ogenda okufulumya. Nti kamera ne bw'eba ekutunuddemu, tunuulira abantu abali ebweru n'ebigambo byo bwe bifaanana. Kuba minisita yagenze n'ayogera ensonga eyo. Naye mu ggwanga mwali nga minisita, buli lunaku tuyina ensonga z'ettaka ezitavaawo. Abantu nga babagobye ne bava ku ttaka kwe babadde bayimirira nga beerimira, tebalina gwe basaba naye bali ebijanjaalo byabwe ne muwogo waabwe ne bakola akatogo. Ab'ennyanja ne bagenda ne bavuba ne bafuna mukene waabwe n'ebirala ne babeerawo. Era nkakasa si gwe watugamba wano Kalooli ekinyonyi ekyatwala ekyennyanja ne kireeta obuzibu wa Mawuda. Kati atunuulire yo contributory factors ezo ezigenze nga zijjawo. But Haruna, no, actually ensonga nkulu tugenda okugikwatako. Minister are raising issue y'enjala. Mu same breath eri nga president akuwa ekifaananyi ky'ensi ekula ku speed ya kizungirizi. Mu bintu ebiri basic omanyi abaddayo ne basoma ebyenfuna. Abasomesa b'ebyenfuna batutandisanga wali awali basic. Baziyitangani physiological needs ez'omuntu. Abantu tuli selfish, tutandika na bitono nnyo. Food, kulya, shelter, ebyensula. Abantu bamala kumala ebyo okwambala kujja luvannyuma lwa kulya na kusula noga nti nandiyambadde. Ensonyi zijja olubuto lulimu akantu nga naawe okwebaka weewali. Kati bwe bamala ezo ezisooka ne balyoka batunuulira ebiddako. Abajjukira theory ezimbirwako state, twalina muwanga ono ng'omusajja mwerabidde erinnya yali muganda w'Eriya Kateegaya ng'atusomesa theory eyo nkozi ku university naye ng'ayomba nnyo ne state ya Uganda nti abdicatinga economy. No, I'll remember the theory. Naye ng'atuga nti ensi eri political ne state yatandika lwa nfisi. Abasajja bwe bayigganga ennyama yaabwe n'efikkawo nga bamaze okukkuta kati nga baga nti eno ennyama yaffe esigale tuddeyo tuyigge. Bwe bagendanga okuddamu okuyigga bagendanga okudda ng'ensolo eno gye baalese emabega zigiridde ate ne ziriiramu n'abakazi n'obwana. Naga nti naye tulina okufunayo abasajja ab'ebifuba ebinene abanaakuuma abaana baffe n'abakazi n'ennyama. Nti abo tebajja kugendanga ku muyiggo. Tutandika basis ya taxation. Nti naye nabo okusobola okutukuuma obulungi bwe tunaayigganga bw'ennyama banaalyanga yakafumito. Anti kebazo naawe obuzibu bw'olina. Kati ogandi theory ziyinza okuba zaakyuka kati. Tezakyuka. The state taxation, the duty, I think it's the social contract theory bwe mba siri mukyamu. Eyo ewa state duty ega nti gwe ffe tukuwadde ebyaffe otukuume otuwe enguudo otuwa amazzi okakase nti bino tubiina kubanga gwe otusoloozezaako kubanga gwe weekifuba ekinene. Buli lwolemererwa tulina kugoba ku mulimu. Mukwano gwaffe Henry Okero Oriem sajja omu ku batokota oluzungu ne lunoga ajja agamba nti mmwe abantuma
benina okukolera bino muli bigwengere kubanga mufe enjala. Kati tulina okubreakinga down. Do we have a breakdown with the people? Of course nze olumu nvunaana abantu naddala ku byenfuna naye where is the problem? Ensi ebimu ku byekola nga ebikola deliberately. Security. Bajjajjaffe baabeeranga n'ebyaji granaries nga baziyina. Ensi ziyina granaries mu 1982 I think. Bwe mba siri mukyamu either 81 oba 82. Amawanga ga Africa wano mu tropics gaafuna omusana simanyi bwe baguyita ne enjala n'egakuba mu belt eno. Twagenda okukakkana ng'abasajja abaatereka emmere mu nsi yaabwe baga nti tuterese emmere eya rainy day, baga nti ensi temulina kubaamu bafa njala. Tebaasinziira eri ne baga nti ebyo bigwengere. Era abantu mu East Africa baali akawunga baakayitanga ka yellow. That was American corn. Nga baamutereka ne bamugabira abantu. Kati oyo afaayo eri abantu be. Gavumenti za kuno zaabeeranga ne granaries. Njageza ku gavumenti ye Kenya. Gavumenti ye Kenya n'olwaleero eteeka cap on how much food can be exported. How much grain, especially maize, can be exported. Tebateeka cap ku how much can come in. Bateeka cap ku how much can go out. Ng'ekigendererwa kyabwe abantu baabwe tebafa enjala. Gavumenti ya Kenya etuuka ekiseera n'esubsidizinga akawunga. Onakuliranga kali substitutable ne hodari ng'oli agamba bugambi hodari tayogera kawunga. Oli agamba bugambi nti hodari yagwa. Ng'oli agamba bugambi nti hodari ng'omanya ayogera kawunga. Ne hodari wano yatuuka. Naye oli asubsidizinga emmere ku lw'abantu be. Making sure nti balya. One of the biggest subsidies globally is on agriculture, and it is not a mistake. Making sure nti abantu basigala nga bali mu agriculture, because bwe banaamuvaamu at a business level mujja kufa enjala. Ate enjala is a security thing mu nsi yonna. Ensonga lwaki Pakistan ne India are among the world's biggest producers of rice is Abapakistani baalayira tebagenda kubeerawo nga badipendinga ku mmere evaawa buyindi, kubanga India yalina capacity okuproducing omuceere cheaper than Pakistan. Omuceere India bwe baguproducinga cost ebeera cheaper than gwe baproducinze Pakistan. N'eggwanga lya Pakistan lyasalawo nti lirina okulima omuceere even if it is more expensive than oguli e India, to ensure that ono omulabe waffe ow'olubeerera tafunanga omukisa olunaku olumu okuggala waagambe tetugenda kola ki, tetujja baguza muceere leero tugugaanidde. Ekyo nga ensi erengera, eyo gye bayita ensi erengera. Olwaleero globally, Pakistan is maybe the world's biggest exporter of rice. Ngenda kebera wano. Si a biggest mulimi. China y'omu ku ba biggest consumers of rice ne India bagulima ne bagwerira. Ne in terms of export, Pakistan is one of the biggest exporters of rice. Lwakuba nti ayagala kwensuaringa tebangayo olunaku abantu bange lwe bali dependinga ku neighbor. Eyensi ekola ki? Erengera. Kati tu mulirwanaawo wano nayo ani Tanzania atandise okubanga akataleko kati yasinga okukakola ki okateekamu omuceere yakayimiriddeko ng'esinziira ku programu yatandika ndooza na muzeeyi Jakaya Kikwete bagiyita kilimo kwanza. Mukwano gwange Professor Gilbert baali baseka Bukenya abamu bakiyita kyakubalaata yali akikoze nga kya simbo ng'agambye nti agenda kulima upland rice.
amaka gabeere n'emmere. Kakati olwaleero minisita honorable Henry Okero Oryema abaga nti mmwe muli biki kubanga muffe enjala. Njagala kulaba where are the state interventions, where is the duty of the state to this. Kaloli Romshana eriyayomba mbunafuuse muteesa munaye Aisha taliiwo ne Muwanga taliiwo ne Kakande taliiwo. Kati eyo space eyo yonna wajeddiza natoddeko natoddeko. Charles kuli kibazo akyogedde is supposed to be a minister. He is. Ate abakyali minister. Because bw'aba akyogedde ne kikuluma because ndaba lwakuba nti otidde wandibadde omuyita kiri kyeyayise bali naye lwakuba otya. That's why there is a debate. And for you are saying tutunuulire omulimu gwa government mu kino. Government teriiwo oba weeri because omulimu gwa government gwakuleetawo kye bayita security ebyokwerinda. Ate mu byokwerinda kimu mu byo is food security. Kakati abasoma Bible oba bonna abalinamu interest okugisoma bakugamba ekyatwala these Israelis abayudaaya mu Egypt baali banoonya mmere and basangayo Joseph, naye Joseph ayavunuula ekirooto eri muyite kabaka wo Farao wagenda kubeerawo emyaka nga ya mmere ate wabeerewo emyaka emirala nga ya njala. Therefore terika emmere andindi bwe kyaba Farao n'afuula n'awa Joseph oba prime minister olw'okuba nti yavunuula ekirooto bulungi ate ne kiba. So in other words, that part kikulaga even issues z'enjala emmere nakyo ebyo zisobola okubeera spiritual. Na kati katuddemu neeyisa ya NRA eyandibadde ng'ekola ku issues z'emmere, one for home consumption, two n'oku-exportinga. Adiebo bwe yali prime minister ojjukira waaliwo enjala mu Eastern Uganda nga indeed abantu bafa those areas of Teso okudda waggulu n'abagamba muli Elizabeth. You remember that statement? Was that Adiebo? No. Oyo yali specials Wandera kazi. Oyo yali specials Wandera Karibwe. Yes, I am sure it was specials Wandera Kazibwe. Then eyaddako okukola statement efaanana etyo yali omugenzi Kibirige Ssembunya eyagamba bali abalala bali enkima. Nze nkugambye yali Adiebo. Ye kikyamu. Ekirungi kasita olaba abakola research abawuliriza. Bonna ba minister kale. Nze sobola kuva ku kiri. Because now I must prove to kibazo that I have a stronger memory. Now kakati in other words kino si kipya. Sino kisi kipya government okweyisa bweti ng'eyanukula because ono minister aba ayanukula baba mubuuza n'ayanukula. Njagala oyo minister mubuuze bwe baafuniranga ensimbi za Oromo Senior Secondary School capitation grant n'ebirala essomero lyaliwo. You are from a war ravaged area Kitugum yebadde under LRA oli Ministry of Education naye nga ewuwo wali essomero lirina muno omukono nga liri ghost school nga the only thing ekiriwo kyapa sign post Oromo Senior Secondary School nekubo ligendayo naye ng'eri tewaliyo essomero. And when we captured them RDC nanga omanyi munange tubadde tufuna sente ezo nga twagala in future kuzimba. So in other words odiringa n'abantu abeerabidde because bw'osoma bya Museveni akugamba bw'osoma ebyafa bya mukulu Museveni agamba bwe bali e Tanzania kitaawo ono yalimanga muwogo yalimiranga muwogo
teyalimiranga sente. No, you would go and dig in people's gardens bamuwe muwogo. So they have gone through that life. Yandabadde nga life eyo yagimanya. Now let me take you to upland rice and Bugangali, and Bugambara. Bugambara is a sub-county. Yesembayo yingire mu national park ngogende Rwenshama. Now that sub-county mukulu bali baseka Kenya yatwalayo rice. And need gulese one trading center okukula bayinza nokujiwa now it's a town council korodo bukurungu. So abantu bali mu mucheri. But omucheri ogwo gwinawo issues ziri biri. One, olokwanti that is a root ya binyonyi. Actually the original name of Rwenshama omwalo gwasokanga baguyitanga lwe binyonyi. Ngateguna kusenguka olokujula kwa amazi. Kati ebinyonyi amaiguratory eje biyita. And ebiseera ebingi biri omucheri ogwo. So abaana obo yuno okubajja mu ssomero babeere mu nnimiro okugoba ki? Ebinyonyi. Okugoba ebinyonyi. That's point number one. Second point, abaana abo olwokwanti basiiba mu mucheri mu nsuko bafuna malaria. So you have high incidences ezokulibwa ensiri ne malaria. And my campaign then was then a scheme, what you call a rice scheme. Because rice scheme mbamu yuno okukola education system ey'abaana abo, mbamu yuno okukola health facilities kulwa abaana abo. But you see, olokwantono yaleeta omucheri gwe bado kitunira as food security. Beeri ate kati neefuuka the source of income. So omucheri bagulima kugutunda. Now, those cereals ate nazo zine ebizibu byazo ku bugimu bw'ettaka kitwale Busoga. Waliwo when someone yali atugamba wolimye ekikajjo kyo ekikajjo kiina virus. Eyo virus tekitta, right? Naye wokisimye virus eyo weesigala kawuka nga kana akaleeta corona naye kali kabikajjo. Akawuka ako kasigala mu ttaka tosobola kulimamu mmere yonna endala. Now, so you have the whole of that place Busoga nti bw'olijjamu ebikajjo tolirimamu kirala. Yatugamba nti okubijjamu olina okukozesa enjaga. Olina okulimamu enjaga for a very long period of time. Esobola okujjamu kali akawuka. So all those naye nga olowooza bw'ogamba abantu nti balimewo njaga bakola loosi bajja kumubuuta buusi. So now kati Bwambala eyo gye nkuwadde mukulu kibazo why I brought the story of Bwambala is nfuna video enjala bwe yabakuba ng'ebatta ng'omukyala agamba oli okumpa leaves amababi ebikoola popos ebyamapapaali oli asaaga olina okusooka n'ompaako to give me sex. Yes, natuulira sex for marks ewammwe yalinga sex for leaves. Kati okiteeko kya mu Luganda nkirekaawo mu Luzungulu. Mpologoma y'eddembe. Kati bwe nakiteekawo ku Facebook that video the Rugendo group bo baga propaganda y'abalumshana bulimba biki and the team went there. Omukyala n'emufuna ne basanga nga mbeera mbi nnyo. That is how government weyayingirawo okubaleetera emmere. And I remember Kanungu amamba bazijava abantu baali balya spear grass omushoju esubi. There is isubi naye nga lyefumbeta spear grass gye tuyite esubi. Very good. Nga balya eryo because bali tebalina mmere and nakyo bwe kyafuluma. I think it is Henry Tumukunde we are Minister of Security abatwalirayo ku kawunga. But it's not that nteri tebali government ejoyogerako Bwambala waliyo Jim Muwezi now who is Minister for Security erijoyogera eri Kanungu abamama babazije bava mukulu Museveni agimanyi kyalo ku kyalo oyinayo now Minister for National Guidance nayo bakola nayo bafa. So are you now suggesting nti ekitundu ekyo kyonna tuli bigwengere tuli bigwengere? You see but as I told you I've lived this life, I've lived through this life nga mugendo okulima for labor muwayo labor
ne babawa emmere Okusaka. Okusaka I think would be ng'ogula ne sente. Okusaka baasakisanga maanyi nga bwe bajja ajja n'enkumbi ku bbega n'alima, bw'amala okulima ne mumubalira ebikolo bya muwogo, twala ekyo n'ekyo. Lwakuba abadduka eruweero. I saw my mother go through that. Lindako abadduka eruweero abajja ku kyalo ewaffe bwe baalimanga baali bazibu nnyo, nga bwe mumuwa ekikolo kya muwogo ate mu nnanda aba alina omulala gwe yakweseeyo. Okola muwogo ng'eminwe egimu bagisokoola. So kati nga olina okulima mu nnimiro y'oli akuwa emmere gy'onaalya olunaku olwo, ate ng'alina n'okuwa emmere gy'onaalimisa mu lulwo, because you see you are preparing nti wabeera olunaku abakyala abalala bajje bakuyambeko kulima by contributing labor, because baffe balimiranga mu bibiina in groupings. Now so I've seen this nti osanga families nga indeed teziyina mmere, one either ettaka lyaganye. Why ettaka lyaganye? Because of over exhaustion. Because that tewaliwo population pressure nga mukola crop rotation mwine ente mugane mufune ettaka eririva gindi ne mulirima, but this time wolimye lumonde leero ate woza lumonde woza within 4-5 rounds myaka 4-5 nga obugimu bukola bugwawo. Now this brings you to the second use of fertilizers. Now Mukulu Museveni yagoba abasajjawo Tororo, that area yabagobawo ndaleetawo factory ya fertilizers, and you go and check what is there. So neri atugamba akachina bakaba. But you see, where are you? Ngababba akachina na ate nabakabamba manyi nasekawo n'okuseka bwoba wamanyi wakola ki. One, you are not able to secure kale kulwaki tomucompensating anateekawo factory n'osobola okuwa abantu fertilizers, because fertilizers extremely very very expensive. Now I will tell you in my press again, ekwata y'ettooke oliwo abagiina nga tebagibye ate tagirya. That one is in my those areas of Buganga zenkubuulira. Ono alitwala mu town n'alitunda emitwalo 2 n'agulamu akawunga, because kyazirwe nasembayo kuyita ewammwe ssebo ettooke lyali teriweza 2 era baasi eziveeyo sayidi z'erukunjiri. Ekimu ku by'obugagga zino buutu za wansi ze kyeziyina. Buutu ya baasi etikka amalotooke galinga loole ennamba, era abantu abaveeyo ng'ettooke nduza twagendayo. Depends on when you went there. It depends on when you went there. But sometimes emmere mu tawuni z'ewaffe ezirukunjirwa ebe at the same level ne Kampala eno. Nosanga it is even cheap okugula eno than okugula eri. But the larger issue gyemadengezaawo okulaga nti bw'oba olina family ng'eyina ettooke negamba tetujja kulya ttooke lino because bwe tulirya it's 1 meal. Waakiri tulitunde tugulemu kilo 5 z'akawunga zo ze tusobola okugabanyamu several meals. And you see not even mukafumbe mukagira obuugi kyaza ate kati okiyisizaawo. But I'm telling you reality. Wasembayo ddi okugendayo. I'm telling you, because you see land, you are dealing with the population pressure. I've told you I have eaten embiri. Omuntu watukira okulya embidde watukira okulya ekisubeeri kitwayogerako ne Musa then omayante embeera mbi, and reason eri nti about soil preservation is on our duties of agriculture. That's why you have the ministry of agriculture. Haruna, bw'oba odiiringa n'emmere odiiringa na ttaka obwannannyini obuli ku ttaka. Actually, access. Ekitundu ky'amambuka ga Uganda, Honorable Henry Okello Oryem gy'ava kyafuna wano abantu batunuulira nnyo 1900 nti baapoloka gwa baagabana ettaka abafuna mailo. By the way, okugabana ettaka eryo okwagenda mu maaso okutuuka mu myaka gyana mpaka ndowooza nga mu 5, kubanga jjajjange gwayambadde ndowooza eriri yalifuna mwana mu 7. Naye nga bazungu bwogenda n'osaba n'onnyonnyola by'onookolerako ne bakuwa. But ewaaba Okello Oryem oluvannyuma lw'olutalo olwa Koniine NRA oba Uganda
bwe bagenza okuddayo okusettlinga among the biggest land owners mu Uganda are politicians that have shared land mu mambuka ga Uganda. And mark, politicians, of course, and technocrats. By the way, but technocrat ebiseera ebisinga tetuboogerako naye ba technocrat nabo baligabanye ne baligabana kitegeeza kino eri abantu ba bulijjo ettaka eryo teryali titled originally lyali lya customary ownership nga lya community. Bwe bagenda okuregisteringa omu ku bo yalinga mukwano gwange Professor Mulamba, kati ennaku zino y'omu ku basinga okulaga bwalima kasooli ne simusimu okutulaga how agriculture works. Naye bwakulaga tracts of land nina ku mukutu kwe tubeera naye namubuuza why naawe jjajjawo yasikira ettaka, naawe jjajjawo yagabana ettaka wasikira ettaka. N'ayomba nnyo n'ambuuza why do you Baganda think that you are the only ones that got land? Konza nze kyenjagala okumanya genesis yo mwe mwafuna mutya ettaka lino baaligabanye very recently. So the populations have been forced off that land. Kwanga omusajja okulima square miles akasooli 2 is not a joke. Kitegeeza nti abantu abaali balimaawo bonna tebakyalima. What happens to that population? That population is pushed towards the urban center. Bwegenda mu urban center, what are the interventions for them? Nze naawe. Kakati abo bwe bafa enjala ngoga nti biki? Bigwengere. The areas most affected by hunger, and this is strange. Food basket ya wano eri mu Western Uganda. Naye ate abantu abasinga okufa enjala nabo bali mu Western Uganda. That has never added up for me. It has never. Mu Western Uganda yemu ku bifo ebisingamu emmere n'amata obungi. President yadayogera yachokonye konti amatage gali eyo mayitirivu naye ate yeri chazindoza obatu nali nawe nga tusoma report ya nutrition ba Richard Baguma je bafulumye nga Western Uganda yesinga malnourished children. Kati nga tebigatta. Northern Uganda has the most fertile land. Northern Uganda has the most fertile land mu Uganda. Ne right now abantu baabwe be basinga obuyinike twandibadde tulaba nti be bamu ku bayinika abasinga, of course mu data wa Ubos Busoga is the headquarters of poverty in Uganda. Ne on aggregate n'abantu bo mambuka ga Uganda bo bayitamu obalaba nga obwavu buli unexplained. Ate balinawo lost generation etafuna mukisa kusoma yabeera mu lutale eri wakati yawo. But they have very fertile lands. They've been denied access to this land. Je tubadde neno issue y'abalaalo. Kakati gwenga state, gwenga government oli yabadambuza theory ya Hobbes ne Locke ya social contract. Naye gwenga government ne state awo oli ludda wanga tonna bayita bigwengere. Awo enyeni wenjagala okutandikira mukulu kibazo. Kakande leero taliiwo naye ekintu kino yatera okukitugamba nti multiple organ failure. Jano tunulanga omuntu ekibumba ensigo simanyi biki kati eno nolaba leero tudiscussinga katubutulututu. Nti oba ebikusiiwa biri ku mikono naye bw'ogende wa doctor okola diagnosis nanga nti genda kuwa eddagala naye ekibumba kyo kirabika tekikyakola ki tekikyasengejja bulungi. Kati okera olyemu njagala kumutwalira ku butulututu obungi bwe tulabye ne tusiigako eddagala ne wayita ebbanga ne bukola ki ne bukomawo. Nga tutandikira ku nsonga eyo yennyini gy'ogambye eya social contract. Nimfure sebo gwogamba nze sigwe ngamba nti
eriyo wano aneminga profesa okuva mu mambuka ga Uganda aga nti yoyo nze sigwe ngamba naye alinga gwamanyi nti emabega eyo waliyo eyagamba abazadde nti abaana mubawe emmere mufumbe muteeke mu fulasika bakole ki batwale ku ssomero si bwe kiri kati omaye ebintu bino byonna osooka nga bitunuulira n'ozzaayo eri abantu baffe abamu gye bava oba naffe gye tuva kati nentunulira omwana w'Erwenshama muganda wa Rwomushana ataafuna PhD kujja Kampala gye yasigala ne fulasika bwagenda ennaku zino nno batuyitako buyisi kutuuka wano PhD ennaku zino batuyitako buyisi bagenda Buwarabu anti mwebaka nnyo tuba tuli awo omukulu akiyita okubombota tuba tuli awo ne wabaawo eddwaliro yaga nti specialized hospital ey'abakyala nga minisita wa health yakyenge oba ava paaki ndowooza sayidiza eyo gy'obadde oyogerako ettaka naki naye ne baga nti omukyalo okuzaalirayo ng'ayina ebizibu bye biki normal is around 3 million miliyoni 4 I think Kanaabi miliyoni 4 n'ekitundu gwe bagenda okulongoosa miliyoni 2 ye azaala mu mbeera eza bulijjo manyi naye nze be nalaba bali mu 3.4 kati kibazo million bills zeta sente even go by that no I want to use the right figure. I don't even think you have the right figures. It is I have information from someone that has used the facility. Minister ono omukyala ava paaki naye bwe batudde mu cabinet n'akonvinsinga banne nti eno specialized hospital gye bazimbye ku nsimbi z'omuwa omusolo naki omukyalo gijjamu ekitone nnyo katutwale n'ezo ebbiri z'ekitundu z'ogamba kyobala maama yanzaalira mu nsiko teyalina complication ajja kuwa miliyoni 2 n'ekitundu oba 3 okugenda waggulu kati ne tuddayo nze njagala nnyo okusimbuka eri bano abagwengere kati omugwengere we Apache afunye complications zaateyitidde kubanga kibazo omubiri tetumanya kike gunaakola ki ne bamuga nti awo wonna zze obazze mu Soroti regional referral naga nti amunna kati gwe tujja kukusobola oli waawa w'emulago naye ono g'ogambye ayina ogiyise social contract yeno bwe yatudde ng'ateesa ng'ali ne banne bwe bafaanana nga mwemuli aga nti mugule fulasika muteekemu emmere why don't they buy flask ne bateekamu emmere n'akyenge naye ajja kwogera oluzungule lulunyaga nti but it's expensive abakugu bano okubaleeta basasule bajje tubakoleko kati noono wajjira naga naye ofuutya enjala kuba ye emmere agikola ki enjala temulumangako ne banne baatuula nabo kati nga ggwe bw'obeera naga nti bwe twabadde eyo nga tuli ne bannaffe mukaawa ate kawa kati akukoze eki Kanaabi bazo ye anjagala kukusembeza kumpi kawa mujje mu kifaananyi kino ojja kundeetera obuzibu eriye yansanga naga nti neggwe abatunyigiriza bonna gwonywa nabo kaawa neŋŋamba owange okunywa kaawa kufuukiddewo omusango kati batunuulire nga batudde n'okutambula eriyo neyaze ng'anoonya akusinkana prime minister najja n'atambula mpaka ku ofiisi ewange nagamba mbadde nsaba onfunira appointment kunzi si mukwano abo abantu onywa nabo kaawa osobola nemugamba muganda wange si mukwano kati okunywa kaawa mwagufudde musango access ne ku bakulu olina kunoonya abo abasobola okubatuukirira balyoke bakutuuse so it is easier kati okusinkana prime minister than okufuna kibazo n'omusana tubeera naawe mukulu kibazo zino factors lwaki abantu tunava ku nsonga eyo president ba Africa abakulembeze ba Africa abangi bagenda Ukraine Ukraine eri mu ntalo nga beegayirira Russia miskini sebo tuyambe okirize Ukraine eri mu lutalo webanga tetuwadde mmere tugenda those who are in IDPs nga be baliisa kata wo bayita ki
bigwengere bagwengere baliwa abagenda the presidents yes kati wao again emboka jakuba gwe kakati sebo wano bwaba teyagenda okizaawo bwaba yagenda kakati yalina ensonga ezitamu yaliko ku baali balina okugenda yabula kintambula yaliko baali balina okugenda basimanyi oba omenyawo kiri nga bateekateeka even here by the way urban area kati nga Kampala gye tuyina mukulu Museveni gyakulira nti stable food omwavu gyalya is chapati, what you call the chikamando, and this chapati which is imported most of it. So naye mukulu gundi lwamushana ezo ze contradictions esitegeera omuntu alya chapati ku ngana eri imported ninga tasobola kunywa mata president gaga nti gali wano mangi nnyo n'agageta ina jagato Haruna just there walabye response ya Chazo Nyangobo ku gundi ya minister yadde busungu ngovuddeko obusungu the core of it was a distribution challenge. Naina mukwano gwange bali kati akola na Naro Emily, but ekimu ku bye bali bakola nga ba donors ba investingamu yali distribution y'emmere nga Onyango bwe yabadaga ngaga nti eggwanga lino liri interesting otuuka eruwero nina ebbanga lyempita side yeno embale nga nve embale kuyiga nga Tirinyi road eryo nga osanga emichungwa nga jivunda ku iganga Tirinyi road butalejja nayo tuyitayo mu season y'emiyembe nga tegituse eno mu katale neno otuuka e Kampala ng'emiyembe gye gimu batunda 3 mutwalo. Then bw'ovuga ng'ova Gulu oba Kitgum n'ovuga oluguudo oyina lw'otuuka nga balina ensujju nga tebamanyi kyakuzikolera naye ng'eno lw'omushana agigula 8 oba nga sayidi y'Erwenshama tebalina kati abannaro app gye baali bainvestingamu nga ya food distribution ng'egamba nti omulimi uploading information nti fene ebijanjalo bifatulo naye tetulina kino kati nga banoonya network e distributing wene Onyango bo just there olina agamba nti ekimu ku byali bisinga obuzibu nti bw'obojja emmere Arua ng'ogitwala Teso ng'olina kugireeta mpaka Kampala ate yeetooloole olwa network y'enguudo naki nga tewaliwo backdoor routes ziga nti bwe mba nva Arua neekoona wali kakati ogenda okukakana nga muyina emmere naye nga temusobola nagiddistributinga bw'olaba ensuju ku nguudo olowooza mu kyalo ensuju zijjudde nyingi nnyo. You forget that in the family you forget that tuita ku miyembe ona abadde Teso olabyeko Teso ng'olaba emiyembe givundidde ku muti wansi nga tebalina kye bagenda gikosa because you see your assumption eri nti omuntu ali mu kyalo away from the road 20 kilometers away ayina okujja wano ali omuyembe thank bakakungulu abateekawo emiyembe yo for food security when there was good leadership it was mobilized politically. What are you suggesting? What? Bano kanti goga bakuba emboko kakati but see the larger issue kibazo is about the seed bobo gamba nti under the parish that parish model that oyino kwatula ebigambo obulungi parish development model parish model kakati bobango oyina omukiga bobango gamba nti abangi tebali mu money economy and bali abatali mu money economy oyina okuba wa 1 million plus bagule ensigo ngogolese GMOs ezita our local nsigo chebandera twali tuyina those potatoes emikambejo byona kati yafa nga wona ogugira nga osanga we mmere. Now you go to Kabale awavange mondi families intono nyo katezina size yetaka nga eka. Yes, there are very very few families as in the size of an acre, but enyingi nnyo osanga the whole family homestead iri on a quota
or quarter of an acre. So you have to do intensive agriculture, which needs good manure. Nkomaone Kanaabi. Mwena mbade muzanyira mu answer. Nkomaone Kanaabi kankomewe ubona ye nina Walusimbi Kevin aganti chibazo I work with agriculture and I'm part of the network of agriculture in this country. You people are banamfusi. When government decides to open up land and give it to big commercial farmers, you cry woe. Yet this is the only way you are going to have sustainable agriculture that feeds everyone. As populations grow and exert pressure on land, there is nowhere in the world where you have smallholder farmers as a major staple of an economy that ensure food security. Food security can only be guaranteed by big investment farmers. Unfortunately, that's not for an everyday John. Peter Chivazo studios ujiko anjulira abampereza feedback hasfa nakabiri feedback njirabye fortunate feedback njirabye ngor Oluganda waluyigiddewa. I have a ngordeng. Ngordeng Oluganda walutegedde otya era yo ya ngordeng ngenda gisoma. Ngordeng agamba nti the truth is, for as long as your investments are not targeted at the people, there is no way the people will not die of hunger. Please don't deal with this in isolation. The president is saying that in the next 10 years, the economy should cap 500 billion. 500 billion dollars, muchi. Those are dollars. Yeah. But he hasn't done it in 40 years. And in the next 10 years, he expects us to cap that. Where are the poverty indices? Where is the capacity to purchase? You people are discussing hunger as if health is in a better state. To be able to deal with health, the first intervention is to feed your population. Feeding is the first level of health care. Kati aganti feeding is the first level of health care. So for as long as people are not fed, everything else you say is nil. Feeding is security, feeding is everything. Do we have community granaries? Do we have interventions? Do we know how much food is grown in which area by tonnage and distribution? The rest of it is a joke and a sham. Maybe the minister is part of Wengere. Tetunagamba ko Wengere deng. Nkomya odeng. Tetunagamba ko Wengere. Thank you deng. Nesembusi message njirabye sembusi kalerwe nawe message njirabye. Ani denge mwagadde kuba agezezzaako okulaga ekifaananyi ekigazi. He's ngoro denge. Yani omulali yasoose Walusimbi. Walusimbi nga tugenda mu break. Yatunulidde bya bulimi bye yekka. Naye njagala kuddayo ku nsonga gwenyini gwe wagireese eya gye wayise social contract. Nti bw'oba otudde mu ofiisi mukulu Kibazo, simanyi oba wali okuliddeko essomero. Naye osobola okuba kanjize ku level ya ssomero n'otunula n'oga nti mu ssomero lino njagala kutwalawo abaana, nina balw'omushana ab'enfuna entono, nina abaana ba wano ku kitundu abagezi, nina n'abalala. Essomero lyange njagala lifaanane litya, era mu myaka 10 njagala kulaba ki. Likwaniyu ekitabo kye gwe wakisoma bulungi. Mu kitabo kye ekyo yaganaga nti nali mpitaayita
oluvannyuma lwa gavumenti yange okuzimbira abantu baffe bakola ne President Museveni yakigabira buli minisita n'akimuwanga tteeka buli minisita alina ne task ey'okukola brief on a certain chapter. Kati bino nali nsuubira nja biwandiika mu kitabo kino nali nsuubira nja kiwandiika mu kitabo nga mmaze okuritayaringa. Omu ku baminisita bwe yawulira wano ku radio nga nnyinnyonnyola ebifa mu kitabo ekyo nampa ekyeyo mukolere brief saamanya gyagitwala mukolere brief ku chapter emu yoli ku lugi lwayingira nga tuyita nvaako nenkola brief bulungi nnyo nengiwandiika nengimuwa bwe mmala okugimuwa mu soft copy n'agenda akolako ebibye n'agitwala gye baagitwala ne bagidiscassinga. You deliberately entered into corruption. Well, no, Samanya nze nali nkuba kyeyo wa minister brief. This was why I did. Era bwe bawa minister oyo bwe yawa brief mu cabinet. Yawangula. President yali musanyufu nnyo gyali. N'amuwa box 3 ez'ebitabo ebyo agenda abigabire ba technocrats n'abalala. Kati minister najja nanga nti naawe kankuweeyo kimukonza mwami Sekalaala yali yangulira you can get him on camera now. Omushana n'abatuwuliriza mu bizibu bye tuyina ng'eggwanga n'ekibazo mwali nedda anti wawe otandikira you know why wajira Katoli ayagabye ebitabo amutegedde kuba oyina abantu alantakabo beyayise ebyo naye nga bada ne muve ku alantaka kanfuna omucuba wange now I love the language kigwengere wenge oli ngoro agambye wengere nawe nti ekigambo kimutatinze mukulo kibazo yeyera egenda yetoololeraku ebintu ebyo byonna nakulaza okyenge nga atandise eddwaliro mbogga nedda ssebo gwogambye si gwe ŋŋamba ebyomukwano gwange mbogga e London ayina gwaneeminze naga nti ayina okuba yali profesa nedda ssebo mbadde nkugamba ndilikwaniyo ayita ng'atambula asanga abantu be nga batwala embuzi mukalina waggulu naga nti nasanyuka nnyo naye ne mmanya nti kakati ate tulina obuvunaanyizibwa obulala obw'okubannyonnyola nti ate okulunda tekubeera mukalina oyo ye mukulembeze gw'ogamba ayina social contract n'abantu nti nina we nnina obbajja mbateeke mu ddaala eddala oli emu ne banne b'oyina ebya social contract tebabiriiko akalulu kange nakagula tonnondangako ne gavumenti yaffe tesobola kuvaako nakaki mirundi emeka sebo President Museveni ng'akubuuza akapapuro obupapuro katujje mu buyinza ndirekere gye mishaga ndikureba eritanyaguze kandi nkina amaani kandi nyina n'amahe gange ne minisita omulala wajja oba yali tannafukana naga tulina Kanaabi kankusomera ono bamuyita Tirutia Divine agamba nti Peter tell Kanaabi first to divorce himself from emotion and see things from without not within. Meaning amugamba nti aveemu kiri ekyokugamba nti baatuyise ebigwengere nti atandika okubitunuulira from without. Agamba nti when you look from without, can you actually totally condemn the minister? In this society, a man that could not feed his family was not supposed to marry in anyone's compound, was not supposed to kutesa in a village meeting. He was not a man that was at that level. A man that could not build himself a hut was not a man in that level. In my society, if you didn't even have cows, you were not supposed to speak among men, including carrying a stick and having a kufia. I think in kofia. So, kati Divine Tirutia akugamba Kanaabi
ye divine Tulabye akata message agikwadde ng'aliwa ajja kugiddamu akugamba nti divorce yourself from okubeera nga bakuyita kino otunuulire omuntu ono minisita gwa describing nti ne mu society yaffe yamutunuuliranga nga si ye musajja atuula ku nsaka y'amalwa kakati society nga developing etya rules ezo Kanaabi nga tena ku developing rules ezikiriza second ezawalirizanga omusajja oyo kugandi kankole nnyo that time nga okuzimba we had what we call umuganda woba ogenda kuzimba nga abantu bakuwa n'emiti tu nga okusereka essubi nga n'essubi weeriri oba ebyayi now you can't even get them emmere nga ettaka gimu ate nga there was access to land which is not there now ng'oyina abakulembeze kyenkugamba abaategeera kibazo kye yatandikiddeko social contract nti abantu bange ngenda kubakwata ntya oyo society gya describing CNS era ne wano mu Buganda ndowooza kyalingawo nga n'omusajja bw'okula omuvubuka nga kitaawo nze jjajja wange namulabako ng'abikola nagani lw'omushana ekibanja kiri ekyengulu genda kate bwekiri is empowering you naye mu ssaawa y'emu ono gwe twawa social contract akugamba nti omuchina jangu okole ki tayempawalinga gwe wabula ayagala ki ayagala muchina nti ne president bwe yatudde okwogera nga tumuwuliriza yabadde nnyo ku kutunda ebweru okusinga ki kuba nadde neebuzanye nga nti nazzeeyo n'entuula erw'enshama n'entuula ekyawente naye nga ono bw'abanga ye mukulembeze wange kuli ku social contract nze ndirudda wa mu pikiki eyo gyayogerako ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire wano ku radio Simba Peter Kibazo Haruna Kanaabi ne Charles Romshana nkomawo bwe nkomawo emyaka 4 38 eja NRA treason kwa ntomanyi myaka NRA mujefudde emyaka 38 eja NRA buchanga ewamba obuyinza Kampala fe abaali wano e Kampala tujjukira 25 naye sebo bwe byagira byakyuka byakyuka naye ze nali ne Kampala nga Kano Z Maruru alangirira mweromshana mwali wala namuwulira ku BBC ku BBC ya wale kana namuwuliriza se bamubuuza kakati Luweero triangle nga Museveni awafulumi avudde Luweero akuteze lukunjiribwa kakati Luweero triangle erieta it has become a rectangle Kano Z Maruru kwaliko n'omulala balangirira mu 1985 ti oluvanyuma ne bano ne bajja ne balangirira ne bano sijjukira yalangirira teyewaananga nga Z Maruru Kanaabi ani yalangirira kuba n'omukuwamba mu 86 teyali Museveni yalangirira naye wali mu 85 yali Kano Z Maruru nga yalangirira nakuva ku ekyo nasinkana omuserikale very senior officer yaliwo nga Lieutenant Simbwa yakwanga akwata esigala awo kufeyawe hoteli because babamalulu babasibira NRA bwe yakwata bamalulu babatwala awo kufeyawe hoteli babasibira musajja mukadde nayo yakwata esigala naji bukiita kya mu Luganda naji munyiga mu mutwe ezikire okutuuka we yazikirira ng'agimunyiga mu mutwe gwe n'asaba nnyo nti embeera eyo eremu okudda nga nkya olaba omuntu nga akikola salimusale mu mutwe gwe oba mukulu Museveni mu kiwalaata kye we have to work hard tuleme kudda mu sayiko eyo. Ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire tukomawo emyaka 38 bukyanga NRA ekwata obuyinza e Kampala. Haruna Kanaabi ne Charles Romshana buli omu ajja tuwa perspectives ze. President Museveni yagambye nti gyalengera nga tuwezezza gyatwala economy nga egguseeri tekyali mu middle income tugenda kufuuka superpower. Ekyo kigoberera speech gye yawa ku NAM abasinga baamisinga President Museveni ng'ayogera ng'aga nti the center of gravity of the Western civilization n'atutambuza enta n'atugamba nti luli yabanga Bagereki the Greeks n'etambula n'efuuka y'Abaroma bwe baafuuka abanafu aba Portugal n'aba Spana but all those were Romans
ne bagiwamba ku mulembe ogwazuula ensi the sea discoveries mbu ate abo Anglo-Saxons Abangereza ne babawamba newuunya history bwemuwanika abasiraamu basuulira ddala ettale baali ku mulembe ki there is a big difference between abasiraamu n'abaarabu kati awo ne bagiwamba kati naga nti naye kati center of gravity of the western civilization is America. Where is our center of gravity as Africa? We must create our own center of gravity tuberenga wano campus we yetololera. Of course President Museveni mutufu in a way that never tubala time. The global time measure is on the Greenwich Meridian. Bangiriza be bagitusetingira naga nti Greenwich Meridian okuva ku Greenwich okudde eno is a time zone minus plus bo bebesetingira wali kati mwami Museveni aga nti bebatambuze ennyonyi naffe center of gravity ebeere wano. Kati nanzijukiza ebigambo byali bya mukulu Gaddafi abaasoma ekitabo kya Green Revolution. Manyi nina emyaka we nali mbasoma nga mbagala okufa obufinga. I breathe their philosophies ng'omaze okusoma Kwame Nkrumah n'osoma Gaddafi ng'ayogera ku Green Revolution n'agamba ensi ayagala Africa eri singular nga wali maze okusoma Kwame Nkrumah Africa must unite n'ensoma Green Revolution ya Gaddafi naye yamaliriza nga yeye emperor wa Africa. Oli student wa Salim Simba Simba teyansomesa. Ne mujaju yansomesa. Oli ngaga nti ayagala Africa nga eina singular pole ngira akakasa asobola yali agenda na ku reversinga the Sahara ngaga nti asobola kugireversinga mu Chad nagireversinga Buwarabu nakirira era nga Abaegypt abo tabagala Abaegypt abo baali bakoloni ng'agamba nenga Gaddafi alaba Africa yonna ng'eri mu lubatu lwe we twakolera bagitani Nepad or thereabouts nga bafirika bano batandise okwekunganya nga Gaddafi aga nti ebyo si byenjagala. One of the people that opposed Gaddafi on the mission of uniting Africa was Museveni. Yaliyo Kaguta Museveni. Jobadolaga. Gana never wana ku radio Simba Peter Kibazo mu studios ojiko anjulira. Haruna Kanaabi ne Charles Romshana. Mu January wa 1986 nali ngenda mu P7 Bombo Road. Abasajja ne bawamba government. Bali abalala nabo baali bagiwamba. Nga bano ere waffe nze ebimu ku byenjijukira very light moment bino Kanaabi tajja kubimanya. Jajjange yali asogola tonto omukyala nga tonto oyo tebamukkiriza mu nju nga mu nju omwami we takkiriza mu any alcoholic beverage okujjako ng'ogireetedde ku mutwe kubaawo yali nga talina bwakugoba naye kati nga tonto tumuleka mu lusuku nga bamusengezze kati abasajja abajja nga tebannawalangirira kuwamba gavumenti fe twamanyira nti gavumenti bagiwambi basooka kuwamba ya jjajja mukyala ebidomola bye ebya tonto baabitusituza ne tubijjayo mu lusuku ne tubireeta mu lujja emiryango ne bakola pati ne babinywa ne babimalawo naye ng'ekyalo kyadduse kyonna kyagenze kati fe abaali basigaddewo naye tebaali rafu abawamba gavumenti bana abaliko abawamba gavumenti omulundi ogwo bajja nga bali friendly naye ne bagamba nti ebyo mu bijja eyo ne tubijjayo mu lusuku ne babinywa naga nti n'ogwasigadde mu ttogero tugwetaaga nga balowooza nti mu ttogero wansi ekyaliyo omulala unfortunately mu ttogero temwali n'oli eyakebera mu ttegwero sebo ng'akebeza mundu yabangako akakebe akasepiki simanyi bwe bagiyita Charles ono yamanyeze munju ng'eyina akasepiki mwebamu kubongedde ku domestic areas mukazi wattu tebamusasula saabanje ate gwali gwange ne baagunywa but abo bayita ku kyalo omulundi ogwo. Since then it's been 38 years since then
njagala Kanaabi tu experience ye y'emyaka 38 ne impact oli yagambye impact ku economy na kina nina omuntu gwe nabadde ndaba ngaga nti bazimbye amalwaliro n'atubulira amalwaliro nti mwe muli battima bwe mubala abalwaliro mubala gali agabbote wawuli empitako ekiryandongo awo nti mubalago national hospitals ezazimbibwa baziyitanga mulago nti ne mutabala nti n'amalwaliro ago gafunye improvement gabazimbiddwa ne gongerwako ne bambalira mulago nga bwe bamwongerako nga nti naye in addition to that tuzimbye amalala ne bambalira Kiruddu ne bambalira Kawempe ne bambalira Nakawa ne bambalira wano Namuwongo nga nti just in Kampala bw'ozibiriza bwoti oli yanga nti bw'obala amalwaliro agazimbiddwa e Kampala off the site ya mulago nti gaba gasinze mulago oli yadampa nanga nti expansion oli yabadde ayogera ku transport nanga nti transport yava mu mikono gya government negenda mu mikono gya by individuals era ekyo kyongedde ssente mu nsawo z'aba individuals okuva ku muntu agula kamunye kuwa boda kuwa amalole nti luliga amalole galinga ga transocean nga government yagirunning nti kati gagenda nti eyo income government yagireleasing eri mu nsawo z'abakanaabi ng'abantu. Haruna omanyi kati oyo naye kisinziira singa mbadde musalamala kubanga ndi mutunzi wa mbaawo nompa obwa director bwa NFA wae Charles Lwanga oba aluwa bamuyita Kato Charles Lwanga angaye nti Kanaabi mwongere kawa alright Kawa is there mbadde ngamba nti bw'oba oli mutunzi wa mbaawo ng'oli muganda w'abalwa omushana bano kuba basinze okusalasala ebibira yonna buli we bagenda ne bakuwa obwa director bwa NFA osobola okukola interpretation yo nti twasangawo emiti emikadde ne tugisala kati waliwo ebibira ebikola ki ebitinta bikyali bito naye bikola ki naye nga biri byomaze okubikola ki okubijjawo so oyo asobola okuba nga endaba ye bw'atyo bw'alaba naye nze njagala kuddayo fe abaalabako abamu ku bantu baffe ne beetaba namu waliwo empagi mugiyita mutye nebeera wakati sedduge oba pillars kwe bagamba nti eno revolution kwegenda okukola ki okuyimirira simanyi oba along the way waliwo amendment ezo sizirabanga naye nze njagala kuddayo kutunuulira ku mpagi ezo President Museveni gwendaba obutereevu ku mulyango gwa Parliament ng'atugamba nti eno enkyukakyuka si yakugjawo bujja nti kibaza abadde atudde awo olw'omushana n'atuulawo mu abazungu mugiyita ki musical chairs nti entebe zikaabye ono n'aseetula nedda eri neeno neekola ki nedda eno era ssebo ne tubeera n'essuubi ddene nnyo ffe abaaliwo mu biseera ebyo naye nga naffe eggwanga mu kiseera ekyo twali tulirabira mu Central wano wokka ng'olowooza nti awalala ebintu byali era bibi nnyo ng'eno bwe byakola ki bwe byali ekisooka kyali kya security nti okuddayo okweraliikirira nti ndabye omusirikale mukulu kibazo ekyo kikoze eki kiweddewo nti baba abasajja bakola ki gundi ono yayimbamu n'oluyimba owewaffe naga nti baabo ng'oggalawo nti bali ludda wange okola ki ng'oweta nti ekyo munnayuganda yali takyaddayo kukyeraliikirira era abo bajja kuba ki mikwano gyaffe era ssebo ffe mu biseera ebyo nga abasirikale baabo bazze ssebo batudde ne banyumyamu n'abantu ne bakola ki 38 years down the road mukulu kibazo omusirikale bwajja n'ayimirira awo olwaleero mu studio wano we tuli naawe osooka n'owanika gaalubindi n'ogani kiki ekyo
kati lwomusha naye kibazo wano yamubuuza naye gwe ayambadde siripa bwatana okumubuuza ebibuuzo naye gwe kati gwe ayambadde siripa ng'oyina emmundu kiki nze ne nvaawo ng'amanye ekigenda okuddawo kibazo agenda kulya kyasi tubadde wano olwomushana ng'ayogera ekigana naye yaliko ng'agenda kati ekyo nkimenyeewo obuntu obwo olabanga obuntu obutono naye ate kwe kwayimirira emisingi egyatwala abantu bano mu nsiko ntitwagala tufune eggwanga erina kuba demokulasiya yalina naye 38 years later tukyagamba abantu twebaka kutulo ati kyenkugamba kubanga really omwana ow'emyaka 3 omusajja ow'emyaka 38 asajja kulidde ddala tukyasobola okumu blackmailingira kutulo ekyo nakyo kyaliwo kubanga by then obwetaavu bwaffe nabwo bwaliwo nkugambye ng'otulo okola ki panda gaali ani ezo zonna zikola ki zijja olwaleero bamuwanga simanyi oba muwanga by then oba yali wa myaka emeka ayinza n'okuba nga teyali muzaale ani muwanga ki kivumbi muki mu 1900 meka 86 nedda sebo yaliwo bw'aba yaliwo yali muto kivumbi yali mu kyamusanvu ba kyamukaaga olwaleero yayimirira mu paalamenti ne yeekandaga nga yeekandagira ku bintu ebifaananako ne biri ebyakola ki byataalaba yawulire buulize 38 years tucelebratinga ebyo ebintu nze ebitono mukulu kibazo byebintwala okulaba nti eggwanga lisobola okubaawo ne lizimba omusingi ne tubeerako Kenya tujeegomba olwaleero nti abantu baayo lukyamuzimusoka agambye mbu for as long as we have people like Kanaabi that saw and are still rout in fear of the 70s, we cannot have a revolution. We need people divorced from the fear of Pandagari to enforce a revolution in this country. Anti kyekyo naye history atuyamba ki kuba ebyafaayo kwe tutandikira abajamani ekimu ku kyabatwala mu maaso mukulu kibazo kujjukira nnyo byafaayo byabwe nti n'akavuyo ke baafuna simanyi oba wali okyaddeko ebbaliini ne bano bawandiika preamble mu constitution yaffe nti olw'ennaku gye twalaba ennyabo terulidda but most of those preambles n'abamerika bwe bawandiika ssemateeka waabwe okuprotectinga n'eri first amendment okuprotectinga eddembe lyabwe ery'obwebange aga nti bwe tutunula emabega gye tuvudde ndayiraga nnyabo tetuliddayo era naye bano bye baalayira byonna olupapula twaluyuzaamu ye review eyo gye tukola ey'emyaka 38 okiraba nga tetunaba kuba ebyo byonna bye bivaako n'ekonomi kutula tugende wa Rwomshana kati gwe Charles Rwomshana 38 years later gwe wafunamu wajja ne Kampala kakati ndaba osigadde less than a minute now I don't know how I summarize this economy musamale kibazo bwakuyita Rwomshana jangu nkugulire kyemisana ku Serena kati bwentuuka mugamba bwentunula ku menu ngamba zino okuzinguliramu lanchi wali zimpadde ninguliramu abaana akawunga nagamba kale itsoke kati lya nazo nja kukola ki nezo n'oguliramu abaana akawunga nja kuzikuwa njagala nkube disclaimer ebyo Rwomshana nkozesa bukozesa nga byakulabirako nazo nja kukola ki nazo nja kuzikuwa nga kati nazo zimpe ichoke nja kusasula ebbanja because waliwo manja emmere now that is the summary of the economy rulina kulaga abatuula now kakati ekyokwebaka otulo mese nalwana ne mese nga Museveni sebo bangamye mbu leader of opposition mu parliament aliko olwaleero yazaalibwa emyezi 8 after the liberation ya 1986 so nalwana ne mese nga zindi ebigere when Museveni nga ayingira but how za okufuhirira okufuuyirira kati n'ofuna otulo deep neziryoka zikuli ebigere leero ndabye omwana ng'ayiga emmese aleese emmere ku kameso
emese kuuka mmeso ng'amaze okugiyiga. In other words, even to chase rats now tukyazina, the rats have remained constant. Museveni azisanga ne kati zikyaliwo kati olina okuzigoba capacity. Ampuliriza Gasimbagane ne